buli oli akagoma ako omanya bumanya nti essaawa ziri 10:30 ate programu teba ndala kibeera kitiibwa kya Buganda nga n'omanjuzi abeera Junior Sadaati yabatuuse ku buno obudde okuwa byabakusakidde okuva ebule n'ebweya. Katwala omukisa guno bakulisayo mwenna abavudde ebule n'ebweya ne mweyiwa mu kigo ky'abajulizi e Namugongo nga muzze okujjukira abajulizi ba Uganda abattibwa emyaka 29 emabega. Ebyo byonna ebyaliwo ebizze bibeerawo paka okutuuka olwaleero tugenda ffe ate kubyejjukanya programu kitiibwa kya Buganda wondabira wano nga twatindize olugendo ne tugenda e Namugongo. Kyekiriyo waliyo Faaza amanyi ebyafaayo agenda bitunyumiza ate naawe ojja kusigala nga oyize ebyo bye bali tomanyi. Faaza twesiimye okusinkana olunaku olwaleero nange nsanyuse nnyo ssebo era ne nkukulisaayo nnyo mu mikolo egyabaddewo jozi. Mukama wange nange nsanyuse nnyo nawe kulikayo. Amiina ssebo. Abatula ku Bukedde TV babuuzeeko era obeeyanjulire. Musiibye mukyalino bannange ate njagala nkubuuzeeko mu ngeri ey'enjawulo gwe ampuliriza oba gwe atulaba kaakati gwe twogeraganya kaakati oli bulungi nkwagaliza mikisa myereere gy'abajulizi ba Uganda. Nze Father Joseph Mukasa Muwonge nga nkola ku by'okutumbula ebikwata ku bajulizi ba Uganda musaze kulera e Kampala. Faaza nga tuli bannamukisa nga wakayita ennaku mbale bubaze kubanga tubajjukira emyaka 29 bukyanga battibwa. Ekigambo kikulu nnyo 29 ate ng'olaba nti baalaga obuvumu bw'ekika ekyawamu. Tuyongera okubayigirako ekigambo ekyo ekyokumalirira okunywerera ku mazima kubanga jjukira nti baali batuuze abannamaddala ate nga bakristo oba bakristaayo era abannamaddala. Awo byombi baabikolanga mu lubiri baaweerezanga so ate mu kisa kyekimu nga n'eddiini nga nayo bagikutte kannabwala. Weewaawo Faaza omuntu ali ku Bukedde TV ku programu ekitiibwa kya Buganda bawulira Faaza abeera musanyufu naye ate bawulira abajulizi ba Uganda ki kyayinza okutegeera byajja bitya? Omanyi abaminsani bwe baatuuka kuno abakristaayo bwe basooka Shell Goldsmith ne T.C. Wilson mu 1877 ate ebintu ebigwawo ebizibwawo. Munnange Shell Goldsmith bw'agenda okuddayo empwani kyagenda afune ebirala ebinaabayamba ku mulimu ate yadda ndi ku lulwo lw'abakristaayo kuba bwe basooka kaakati ne babuttira bizinga by'obukerera ne munne oneyo kati T.C. Wilson yasigala wano n'awulira ebifudde naga nti wano wafiira mulogo era naye n'agenda kyokka oluvannyuma nadda nkyali ku lulwo lw'abakristaayo awo yadda ne Makaayi nga mu November December wali 1870 waba abamu bateruga nti Makaayi yasooka Shell Goldsmith yasooka ne T.C. Wilson ate nga bwe nkugambye wadda okudda kali ntuuka ku luuyi olw'abakatoliki omwaka ogwaddako 1979 emisana abakatoliki Mapeera ne Brother Mansi bwe basooka musango 1979 kale ate bannaabo abasatu Balbo Giro ne Livina bo ne batuuka mu Juni kale bwe basisinkana nga bonna baweddeyo manya omulimu ne bagutandika n'amaanyi amayitirivu sigutandika buto kubanga bagutandika kale bagutandika n'amaanyi era omwaka ogwaddako 27 March 1898 nebabatizayo abasookera Paulo Nalubandwa Petro Nekadamulira Sefuluwanga ne Leo Tatu kalikozze omulimu gutandikira ddala gugenda mu maaso baabo naye nno ebyembi nga ye geze ku mukasaba Kidembe Andrea Kakwa Matiya Mulumba ate ne munnaabwe Luka baana ba Kintu bamaze okubatirizibwa ennabulagala bagamba ate mu myezi egyaddako awo munnange ensigo etatabukanga mu Gwoolu 1882 Kabaka Mwanga bamutadde ku buzibu manyi yali ku myaka mimpi nnyo
omuntu ali myaka 20 kaakati bano abaamuli ku lusegere bakatikkira omukasa waliwo abaami batebukozza ate nga bamufukuutirira ebigambo ebya buli ekyo kimu ekyokubiri yennyini engeri gye yali nti muvubuka omanyi tubiyitamu ebyo era bwe tokiyitamu bwe kidda ng'oli wa myaka 75 bagamba nti kubanga kali yakabuuka era omuvubuka mu bbanga ery'obuvubuka nawe oyagala olabike nti kiki nti wooli kozi n'ebirala ebyagenda nga byegattako nange abamisa nti bawaŋŋanguse basimbula wano nga 8 Novemba 1882 n'abakristaayo baali bagenderako naye waliwo ekyagwawo kyenaakoonako kati bano fere mapeera ne banne munnange bagenze bazzeyo wa olukati bawaŋŋanguse Tanganyika bigaanyi naye natogenda okwo Ssekabaka Muteesa si ye yabagoba kubanga yali Muteesa omubereberye si yabagoba naye yasala amagezi ne batyaba enku ne baziteeka ku kibira awantu kanaalyoka ayita abaami bonna nti amagezi gemuze mu mpa gonna mala ebintu bitegedde muli batuufu era kaakati kino olukiiko lwakyamanyo era ngenda bawulira njabawo ne gunjo yagenda abalaga ekintu ngenda kubookya era olukiiko naye temwogera buli kyakyamanyo olukiiko luwe olukiiko lwaggwa yakoma okubagamba nti temubyogera ate gye baakoma okubyogera agenda okutuukawo ddala ng'enkujja eziri kagenda okubuulya abaminsani nti abantu mwategedde agenda kubookya kuba bano bagamba baali bamaze n'okuteekateeka olunaku olw'okumujja ku Bwakabaka nga bano abaami n'abantu abala bamaze okuteekateeka nti lunaku gundi mwezi gwa Desemba baali bagenda kumujja bategeko olwani awo gwe nange lwanera tujja kulaba oluvannyuma ebyaddirira kaakati mapeera ne babatwalayo nabo enku ne baziramu aga nti omugezi kufa wano oli yatugamba nga atusindika mukama waffe nti bwe mulabanga muyinza okwereetera obuzibu n'okuleetera abantu obuzibu nga musibako obwammwe kakadde nga bagenda wa Ssekabaka Muteesa sebo wategedde twagala genda kunumya ku bimu ate ebintu bitukeeyeeko naye oyo bayita bbali awo Muteesa agati kale bibakeeyeeko nti kale mugende naye nga munda musanyufu agasinze mbagobye kasita kuba bandimbuuziza nti ogwatuleeta tugumaze kakali bagenze munnange ogusiku wa 82 mu 84 Ssekabaka Muteesa omubereberye n'atisa omukono jjukira nti yayita abasomi era tumwagala ne tumusaamu nnyo ekitiibwa kaakati mu mwaka ogwa tugambye nti kaakati 84 nga 19 Okitoba 1884 n'atisa omukono kaakati Mwanga baminsani gwe baaleka wano nga Mulangira laba ate bwalinnya ku ngoma yasikira kitaawe kati tuli mu gwa 84 kati ate Mwanga yabayita ntamukomeewo abaminsani Mwanga tutera kumwogerako bibi byere naye alina ebirungi ekyo kyekimu ku byo mukomeewo nebakomawo mu 1885 mwezi gwa Julayi ennaku z'omwezi ali 15 ne bakomawo faza katono nnyo abamisani bano nga Muteesa amaze okubatiisatiisa bagenda bookya bagenze eddiini yasooka neekomaawo era olyose n'obuuza ekibuuzo ekyo kubanga bo bennyini tugambye nti basimbula bano nga 8 Novemba lwali lwakusatu mu wiiki kali ku Sande nga 12 bano be baaleka be basomesanga ne bakuŋŋaana ne beerondamu omukulembeze Yozefu Mukasa yasooka okubeera omukulembeze kwegamba abaminsani we bataali eddiini yasigala egenda mu maaso nga Yozefu Mukasa bali ku ddembe yakulembera banne kati bakomyewo basanga nga eddiini ekuze nnyo n'okusinga bwe baali mu kugenda abakristaayo baali bangi ate awo nga kale abakatoliki ate abaisiraamu naye bagenda okudda nga ate abakatoliki be bali ku namba mu muwendo ng'ate be bali na baaleka wano ababatize 20 bokka ate abalonde 300 bagenda okudda ng'ate ababatize bali mu 8 be baaleka 20 anti kubanga bajjukiranga katekisimu bano nti omusosirootu waatali omuntu ono ayinza okufa ate singa faatha baddewo yandibatiziddwa awo ne tolonzalonza
buvunaanyizibwa wadde toli kufaala kwata amazzi ogayiwa omuntu oyo mukyenye emirundi 3 nga bwoga nti nze nkubatiza mu linnya lya paati n'eryamaanyi lya Mukama. Kakati nno okulaba nti omuwendo gwalinnya bwe gutyo bangi babatizanga mu budde obw'okufa. Jjukira Kawumpuli eyagiranga n'alumba wano ate ne Kawaali naye n'alumba wali bwabeeranga budde buzibu nnyo. Kati bwe bakomawo ne batukiza buto kale ku mwanga naye n'ebintu ate byagira ne byonooneka. So yali mukwano gwabwe. Kaakati wano wali ekinyusi munnange batandise abantu batandise okwerumaaluma ate bongera nayo nga bwekugambye abamu bamuwa amagezi gano bamuwagali abamu ku baami ate kugamba nti n'abalaguzi gano bagambye nga twajjirirwa kaakati nga 22 February 1886 olubirirwe Emmengo ne lusaako kali badduka yaddukira wa Katikkiro we wali Rutikkiro w'omanyi laddu bw'ekyokubangayo nga wayisewo n'ennaku kali awo kwega nti wano wafiira muloge munyonyo kalino gye biva bano bantabukidde faza abaali ba Bukedde TV mu pulogulamu ekisiwa kya Buganda oyinza okubategeezaako ki ekyaleeta omuliro mu lubiri lwa Ssaabasajja anti ebigambo byavuga nnyo ekibereberye omuminsani oli Hannington owa Church Missionary Society yali amaze okuttibwa eri mu bitundu by'e Busoga eri ajja Buzoolo twogera ku Hannington kati ajja ayise Bwerwa ayise Mmanju wa Buganda kubanga Twekobe yatunulanga eri ebugwanjuba kati mbu abalaguzi baali balagula dda nti alitattana Buganda aliyita Mmanju bagamba nga tokkirizibwa kuyita Mmanju kaakati ekyo yattibwa 29 October 1885. weewaawo gwe omulungi ali ku Bukedde TV nkugamba nti kitiibwa kya Buganda ye pulogulamu tuli mu kutunulira obulamu bw'abajulizi byajja bitya byatandika bitya. Tuli ne Faaza Muwonge wano mu kiggwa ky'abajulizi e Namugongo atuyisa mu ebyafaayo by'ebiseera ebyo naye nkugamba nti kasooke tuwumulemuko tukole ku nsimbi munnaye sente ze zitubeezaawo tunyene ku lwendo lw'amazzi ate n'oluvannyuma tukomewo.